Jose Chameleone ayogedde ku bulamu bwa Moses Radio. Agamba nti Moses Radio yali omusajja omuyaga ennyo nga yes anywa ku njaye mpola mpola alinamu ekibaaba. Yali musajja waddala ow'enjawulo. Ayogedde ku muganda we Palaso. Agambye abantu nga bali talented era nga bayimbi bangi abatasobola kuba nti bamukwatamu. N'agamba si musango kuba nti bo yabagulira kubanga baganda be bali talented. Ayogedde ku nfaye ey'enjawulo era agambye nti bw'afanga ayagala bulamu ayagala bamuziike nga mu casket eya glass ng'abantu bonna bamulaba. N'okufa kwe omulambo gwe nagwo agutunze nti bonna abagala kumukola mu bizinesi ng'afudde bajje ku boodi ng'akyali mulamu. Ayogedde ku bintu bingi ebyenjawulo. Olunaku lwali tugenda kutuusa ku Chameleone mu paati ez'enjawulo mpola mpola. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amannya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso, number 1 rich boy ya Maxud Junior made in Uganda. Mwenamba tumiddeko bakyaliba nga ab'enjawulo mwebale kuba nti mutambula naffe mbasamu nnyo ekitiibwa. Y'ensonga lwaki nasala okuba nti nkola 24/7. Olunaku lwaleero nkuleetedde ku musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Joseph Chameleone Mayanja, East African Heavyweight. Chameleone yayogedde ku bulamu bwa radio, engeri yabutambuzaamu gye yamuzuula, enfayi n'ebisigaddewo. Wenna ampuliriza nkusaba ogende maaso n'okuba nti owuliriza n'obwegendereza obw'amaanyi ennyo. Kubanga buno obubaka bw'amaanyi nnyo era bukulu nnyo. Jose Chameleone engeri gy'ayogedde n'engeri gy'atwalamu radio. Mamutantambi Jimso bakyali bange mwenamba tumiddeko. Chameleone agambye nti guno omwaka omwezi gino emyezi gya kucelebratinga Moses Radio era nga Moses Radio amujjukirako ebintu bingi ebyenjawulo. Chameleone agamba nti yazuula Moses Radio nga ali talented way back. Kyobola baye byonna tebimukanga anti Moses Radio yali muyimbi nakinku era naye yasobola okuba nti amu appreciating nga mulamu kwe kumuwa omukisa okumuleta Million Island okumuwa ekkubo okusobola okuba nti oba oli abagenda maaso n'okuba nti atutumula ekitone kye. Chameleone agamba nti abantu abasinga bwe twamubuuzizaako nti why do you race mwe abantu ababiri nga mwalinamu ne characters ezifaanagana, muli short tempered, mulina ego, mwekulako waya buli kaseera. Chameleone yavuddeyo n'agamba nti nedda abayimbi babeera n'ebintu ebibafaanaganya ebiseera ebisinga era agambye nti yes ekimufuula ekimugamba nti oba bali short tempered oba balina ego si bwe batyo bye balowooza, just abantu babakwata mu ngeri ey'enjawulo. Chameleone agambye nti obulamu bwa Moses Radio yakolanga ebintu bingi, bagenda maaso n'okuba nti barecording ennyimba ez'enjawulo era yakola nnyo okufuuka superstar wa Uganda. Chameleone agamba nti Moses Radio y'omu ku bayimbi abali genius era nga kyali so hard okukola naye. N'agamba nti waliwo oluyimba lwe baakola lwe baaleka mu studio ng'oba oli abalemereddwa mu kukkaanya ng'ayagala akola ebirala since naye ali legendary artist ate nga alina direction gy'ayagala nga ne Moses Radio yayagala akola ebirala. Radio yamugambirawo nti nedda byekolere kati nze ngenze, gwe buli kimu oyagala okyekolere kati kyekolere nze ngenze. Era oluyimba olwo tulwasobola kugenda maaso nakuba nti luggwa mpola mpola, oluyimba balulekawo bwe batyo mpola mpola. Chameleone agamba nti Moses Radio yali mukambwe wanjawulo kuba yali ayagala nnyo okukozesa ku kayaga era akayaga ako kamuwomeranga nnyo newankubadde ng'ate naye akasigala kagenda mu maaso n'okuba nti kamutwala naye ng'ate Chameleone yavudde n'agamba nti yes Moses Radio wali yaliwa tabo ebiseera bisinga ng'akyankalanamu yali so top class, yali so high nga oba oliawo omutwe gwe agenda maaso n'okuba nti akugattakako ebintu ebirala. Moses Radio y'omu ku bayimbi abeegomba nnyo Chameleone era nga y'omu ku bayimbi abaakwata embeera ezimu ku za Chameleone mpola mpola n'azikwata n'azambala. Era oba oliawo ebiseera ebisinga bagamba nga nti kano kagala kweyisa nga menta waako naye ng'ate byonna kati saawa zino byampula. Tuli mu wiiki ejjukira omugenzi Moses Radio ebirungi byakolera music industry ye Uganda na biki byonna byateeka ku nsi. Moses Radio yafiira ku myaka 32 egy'obukulu, I think 35 around there. Moses Radio
yakola ebintu ebyenjawulo era ebitusobola tumujjukira ye muyimbi muna Uganda ne Weasel and Radio abasooka okuba nti banominatingwa mu BET Award. Moses Radio ye muyimbi eyasobola okuba nti babreakinga chain ya Jose Chameleone, Bebe Cool, Bobby Wine, that is the BBC chain, na creatinga abayimbi ne bacreatinga chain yabo y'abayimbi abalala basobola okuba nti baleeta competition era kwe kwava n'okuba nti buli tuwangula zi BET Award eza Uganda. Bwe njogera ku Moses Radio yayimba ennyimba nnyingi tosobola kuba nti ozimalayo, yateeka abayimbi bangi ku bunkenke, yakozesa buli mukisa gwonna okufuuka superstar owe Uganda, kugatta radio kugatta ne Muganda Weasel nti bakozesa zonna engeri ez'enjawulo, amakuba ag'enjawulo okufuuka ba superstar era nga bano abayimbi baali battabu nnyo. Kyanaku nnyo nti bwe bafiirwa nga bwe batandika Dream, mukwano gwe amanyikiddwa nga Jeff Chiwa, basobola okuba nti baawukana era ebyobugagga ebimu ku ebyo bagenda mu maaso n'okuba nti babirwanira. Oba oliawo radio teyalifudde singa Jeff Chiwa baali basobola okukola bulungi, baali basobola okuba nti bakyakola bonna, naye nga bwe bagamba nti ebintu bino ebyesente bizibu, byonna byasobola okuba nti bibaawula era nga Moze Radio oba oliawo famire egenda mu maaso n'okuba nti egenda maaso n'okuba nti survivinga ku music we mpola mpola. Jose Chameleone nga tuvudde ku Moses Radio twamubuuzizza why is so kikyayagala bannayuganda bamujjukireko na kikyayagala okusinga. Jose Chameleone yavuddeyo n'atugamba nti bannayuganda balina mentality ey'okusiima omuntu ng'agenze, ye tajja kulindibwa kusiimibwa ng'agenze, ebintu ebisoboka okuba nti abikola n'obituukako ajja genda maaso n'okuba nti abituukako. Chameleone avuddeyo n'agamba nti bw'afanga ayagala bamuziike mu keesi eya ndabirwamu nga buli omu amulaba, tayagala kuba nti oba oliawo abantu bagamba nti oyo Chameleone nga abantu bamulaba mala kumubikulako, tayagala mulambo gwegenda maaso n'okuba nti guteteganyizibwa, tayagala kugenda maaso n'okuba nti oba oliawo anyigirizibwa mu mbeera ey'enjawulo. Chameleone avudde n'agamba nti ku malaalo g'enki akimanyi bangi abagenda okuba nti bakola ssente era wena aliyo ng'oli investor mulungi asobola okuba nti ogula amalaalo ga Jose Chameleone ng'obudde bukyali, genda omuwe ssente ye azeemeketere gogenda omukolemu ssente ng'amaze okuba nti yafa. Bino nno statement egeze maaso n'okuba nti atiisa abantu ab'enjawulo nga bagamba nti oba Chameleone ali mu bulamu bw'obusembayo. Chameleone ennaku zino ali down to earth, musajja w'abantu, musajja mukkakkamu nnyo, musajja embeera ze azitwala. Chameleone yavuddeyo n'agamba nti ye ebiseera ebisinga ayagala okuba nti asiimibwa kuba byakoze bingi mpola mpola. Ayogedde ku bavubuka abagenda mu gym, n'agamba nti abavubuka abagenda mu gym tebalina byakola. Abavubuka abo ebiseera ebisinga balina obudde bungi, ebiseera ebisinga bakuba misota, ebiseera ebisinga bali awo tebalina kyebazzaako, so n'olwekyo ebiseera ebisinga bo bafuna obudde bw'emirimu. Namugamba nti wayi Bebe Cool ne Grenade nga bagenda mu gym, n'agamba nti bo bagende banyumirwe, ye si nkoko nti bagenda mutunda mu kiro. Yes, agambye nti nze siri nkoko, temugenda kuntunda mu kiro nga nkoko, akanyama sijja kwongerako, nagenda mu gym ne bintama era sina budde bugenda kola bunyama mpola mpola. Jose Chameleone yavuddeyo n'agamba Palaso nga bali talented era avuddeyo n'agamba nti Palaso ogenda ku cricket oval kyekimu ku oba oliawo ebintu ebinjalo kubanga emyaka ebiri abadde great artist, asaanidde okuba nti oba oliawo ayagalibwa. Palaso fena tukimanyi nti agenda maaso n'okuba nti agenda ategeka okugenda ku cricket oval era nga twakitegereko nti omwezi genda kubeera gwa March, ajja agenda maaso n'okuba nti akuba endongo n'okuba nti asakata emiziki ku cricket oval wali eri era nga atandise okuba nti akola abagizi be. Chameleone yavuddeyo n'agamba nti Palaso is a great artist, asadde okuba nti awagirwa era nga ali talented. N'avaayo n'agamba nti gwe wenna omuyimbi ali alowooza nti you can challenge Palaso musically, osobola okumweyimbamu n'osooka omukwatamu, but the guy is talented. By'ebimu ku ebyo byasobodde okuba nti ayogera olunaku lwaleero. Mwebale kuba nti mutambula naffe baganda baffe, omukutu guli gumu gwa Uganda Mukamooli, nja basaba mugere maaso n'okuba nti mutambula naffe ebbanga lyonna olwonna tusobole okuba nti
tugaziya family bapitantambi jimso namba nuli ya Maxud jina made in Uganda kansobolo kwa nti komao bulungi nateera. Bye bye for now, let me come back.